Osibye otya omulungi ampuliriza webale kwekumira ku Pregen Media TV gwe atanaba ku subscribinga kankusabe otweyungeko tusobole okwongera ya mawulire gaffe ag'entertainment saako n'aga sports gasange ku pregenmedia.com wali amawulire amalungi ag'entertainment gotasaanye kugenda maaso okusubwa nkubuzaako gwe yeekumidde e Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Bahrain byonna gyonsizira ogenda maaso n'okutuwuliriza. Webale nnyo webalire ddala nyongera okugamba atera okutegeeza nti European Union evuddeyo negamba nti bagende maaso n'okulabika nti Kakwenza Rukirabashaija bamuleka baleme kulabika nga nateera bamwataakinga. Olunaku olw'eggulo twakutuusizaako ne tukugamba nti Kakwenza Rukirabashaija embeera ye mu kiseera kino si nnungi oluvannyuma lw'okukwatibwa n'asibibwa ne bamulumba ewuwe ne bamukuba bubi nnyo. Embeera ye mu kiseera kino we twogerera si nnungi n'omulundi n'ogumu. Lwaki omukulu ono yagenda mu maaso ku Twitter ye n'abaako engeri gy'ataakingamu Kainerugaba Muhoozi saako ne Pulezidenti w'eggwanga Museveni yagenda maaso n'amwataakinga bwe batyo ne bamukwata ne bamusiba. Naye ate European Union evuddeyo oba kiyite amawanga amagatte ag'ebweru gavuddeyo ne gagamba nti mugende maaso n'okulabika nti omwami ono Kakwenza Rukirabashaija mumuta mu bwangu ddala kubanga munnange ebintu byemukoze si birungi n'omulundi n'ogumu. Mugende maaso n'okulabika nga nate mumuta asobole okulabika nga afuna eddembe lye ery'obwebange kubanga munnange bo bavuddeyo ne bategeeza ne bagamba nti Rukirabashaija Kakwenza atalina musango gwonna naye wabula bagende maaso n'okulabika nga nate bamuta kubanga munnange omusango gwe yakoze si gw'amaanyi nnyo kubanga bangi nnyo bavayo ne boogera ebintu ebitali birungi saako n'okuvumirira gavumenti eneriko. Kyenkusaba kimu genda maaso n'okulabika nga otweyungako okomentinge awo wansi obeeko kyogera ku nsonga eno gwolooza lwaki European Union evudde nesobola okulabika nti Kakwenza Rukirabashaija bamuta asobole okulabika nga nate afuna eddembe lye ery'obwebange saako n'okulabika nti agenda maaso n'okulabika nga yagenda ku Twitter n'abaako ebintu bya posting ebyagenda maaso n'okunyiiza Muhoozi Kainerugaba saako ne Pulezidenti w'eggwanga Museveni. Kyenkusaba kimugenda maaso awo okomentinge wansi tusobole okwongerayo amawulire gaffe ag'entertainment saako n'aga sports nkujjukiza gasange ku pregenmedia.com wali amawulire amalungi gotasaanye genda maaso kusubwa. Nyongera okutegeeza atera okugamba nti webale nnyo okulabika nga okyekumidde ku Pregen Media TV tusiimira ddala. Nyongera ate okutegeeza nti ebirungi tuyina bingi nnyo tova ku Pregen Media TV tuyina ebirungi bingi nnyo tova. Naye njagadde okutegeeza nti European Union nayo evuddeyo negamba nti Kakwenza Rukirabashaija bamute bambi afune eddembe lye ery'obwebange. Nje kuba nkomawo tovaawo.